bannakibiina ki NRM n'olwaleero bakedde mu ttabamiruka w'ekibiina kyabwe Kololo okugenda maaso n'okulonda ebifo by'oku ntikko eby'ekibiina kyabwe. Embiranye obwedde esinga kuba ku kifo ky'amyuka ssentebe wa NRM owookubiri okuli omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Litwala Kadaga ne Sipiika wa Paalamenti Anita Among. Oluvannyuma lw'okubanjulira bannakibiina, omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kino abasabye bogereko eri bannakibiina babasabe akalulu. Kadaga yasoose okwogera n'ategeeza nga ye bw'akoledde ekibiina kino okuviira ddala mu buto bwe n'asaba abalonzi bamulonde. I have executed my duties diligently in all those capacities within the Parliament by ensuring that the necessary legislation is passed, the necessary budgets are passed, the necessary loans are passed to support the manifesto of the NRM. Ono yennyamidde olw'okugulirira abalonzi n'ekibba bululu ekirabikidde mu kulonda kuno bwe bisusse ogw'omulamuzi. I think it's a matter of grave concern that the level of bribery, of intimidation, of abuse of office, of corruption during this election has been exceedingly high. Era talemye kukoona na kukyakulonda mu budde bw'ekiro ekiyambye bannakigwanyizi okuyisaawo ebyabwe. How can voting take place at 4 o'clock in the morning? And this has happened on more than one occasion. This is deliberate. I'm glad we are starting early today. I hope the counting will be done early and that all the steps of elections will be done during the day. Takomye okwo era n'ategeeza nga n'enkaala z'abalonzi bwe zikyusiddwa nga kw'otadde n'okutiisatiisa abawagizi be n'asaba ssentebe w'ekibiina kyabwe abeereko ky'akola. Names have been substituted, so I do hope that even that will be taken into account. There are also fake registers in circulation. This is a matter I raised several times in the Central Executive Committee, which needed address, but I hope we shall be able to get a good result. Yes, Speaker Anita Among oluvuddeyo okwogera n'ategeeza nga bwe yajja okubeerako ky'agatta ku kibiina kya NRM naye nga kino okukikola obulungi alina kuba ng'ali ku lukiiko olw'oku ntikko. Your Excellency, when you identified me, I do not want to be useless in the party. I want to add value to the party. And by adding value to the party, I am seeking to be a second national vice chairperson of NRM. Asuubiza bannakibiina nga bw'ajja okutalaga eggwanga ng'anoonyeza ekibiina ky'obuwagizi nga n'olwekyo basaanye okumwesiga. I am a very good mobilizer and I can trust you. I will mobilize for the party from north to east to west to central throughout the whole country. Ono era asuubiza nga bw'agenda okufuba okulaba ng'omusaala gw'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu gwongezebwa. Especially the LOC5, the local councils, the speakers on their increment of their pay. Wetuviriddeyo ng'okulonda ku kifo kino kutandise wadde nga bye tubadde twakafunako Anita Among abadde akyala ebya Kadaga.